الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم السلطان وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد amatendo gona malunjira majuvu Allah azza wa jalla tumutendeza ntumusuuta na matenda ga malunjira majuvu nituzako kusabira wachiti wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oyo eyajjana obulungamu obwo bweteekwa obuteekwa okugoberera tuwanjagira Allah azza wa jalla afuteke mwabo abana abeera nga balulunkana kubeera nga bagoberera obulungamu obwo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bwe yajja nabwo badu ba Allah bulungi abakkiriza kyengera kyamaanyi okuba nti Allahu azza wa jalla akyatukuumye nga tuli balamu tukyali mu abo abasinza n'olwekyo gwakyalina omukka gwossa fuba okulaba nti toyitwako kakisa konna kakukuŋŋaanya bulungi mu mwezi guno ogwa Ramadan. Olwaliro tuli mu lunaku lwa 17. Can you imagine? Olunaku lwa 17 kitegeeza nti tusigazaayo ennaku either 12 oba 13 ekinene nnyo. Tezisukkawo oyagala toyagala. Kuba mu Isiraamu emyezi egyaffe imma 29 wa imma 30 khalas tezisukkawo. Bwati omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yatugamba. N'olwekyo ekitundu ekisinga obunene kigenze 10 erya wakati lino nalyo tugenda disonjola tuyingire mu 10 erisembayo. Allahu akbar. Abaffe Musiraamu bw'otunulako emabega ennaku zino 17 eziyise oyinawo kyanjawulo ki ku mbeera gy'obaddemu emabega apart okuba nti nnoosiiba oyinawo ekyenjawulo ky'oyongeddeko mu nneeyisaayo mu mbeera zo mu mirimu egy'enjawulo gy'okola gy'obadde tokola bulijjo oba kusiba kwokka kw'oweefunyiriddeko. Ebyo nno mbikugamba nga nange mbyebuuza saagala ompe ansa. Wabula gwe weekyekinga olabe hasibu kabla ntuhasab. Bw'atyo mukama waffe Umar ibn al-Khattab bwe yagambanga weebale nga tonnaba kubalibwa. Abaffe nkoze eki mu nnaku zino 17 eziyise. Abaffe nteekateeka kukola ki mu nnaku zino 12 oba 13 ezisigaddeyo. Allahu azza wa jalla bw'anaba njezesa obulamu kuba obulamu bugenda. Mwanyinaffe yagenze tuli mu kukungubaga teyalwadde wabula yagenze mu kitanda kwebaka teyakomyewo ddala ne kituukirira. Allahu azza wa jalla yagamba ti Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allahu azza wa jalla yatwala emyoyo mu kiseera ky'okufa. Wallati lam tamutu fi manamiha, nejo ejiba gitafudde. Abamanyi batunyonnyola aya eno ayogera ku kufa okutono bwe tugenda okwebaka tuba bafu emyoyo gino gigenda. Kati Allahu azza wa jalla n'atwalako gy'aba ayagadde egituusiza ekiseera kyagyo ng'ogwa mwanyinaffe bwe yagututte. Wallati lam tamutu fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta. Kati egituusizza ekiseera ky'okufa okunene okutali kuno okutono egyo Allahu azza wa jalla n'agisigaza nga bwe yasigaza ogwa mwanyinaffe yagenze kwebaka. Allahu azza wa jalla omwoyo n'agusigaza ogwo ogutuusiza ekiseera kyagwo kyeyagera n'agusigaza. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Egyo egitannasuusa kiseera kyakufa n'agikomyawo. Kyovala nti omuntu bw'obanga weebase olina akawonako bw'atyo waaye zukuka ng'omwoyo gukomawo then
ila ajalin musamma, gukomawo nga bwe gulindirira ekiseera kyagwo ekyo ekiraganyise Allahu azza wa jalla kye yaguwandiikako. Inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Mu ebyo nno byayogedde Allahu azza wa jalla bubonero eri abo abafumiintiriza. Kati gwe muddu wa Allah, ngufaako mwannyinaffe wayizeemu ki? Kiki ky'ofumiintirizaamu? Kyakuyiga ki ky'ofunyeemu? Kuba this is a wake up call, especially kuffe abawangaalira wano mu London. Tutuusa okubagiza kwaffe eri ab'ennyumba y'omugenzi nga tuwanjagira Allahu azza wa jalla ababudeebude, abawa obugumiikiriza, abagumye, abakyusizeemu ekisinga obulungi ku ekyo kye yabaggyeko, nga titwerabira kulaajanira Allahu azza wa jalla abeere ng'asaasira mwannyinaffe, abeere ng'amusonyiwa ebyamusobako, abeere ng'amugaziiriza ekinnya kyagendamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ekinnya ekyo baddu ba Allah buli omu agenda kukiyingira, oyagala toyagala. Mpanjagira Allahu azza wa jalla atuwe enkomerero ennungi. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, omusomo gwaffe gw'obulungi obuli mu kulya ddaako. Hadisi ya Abu Hurayra, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, idha sami'a ahadukum nidaa, omu mmwe bw'aba awulidde omwaziinyi, wal inaa'u ala yadihi, nga n'ekyombo kiri mu mukono gwe, fala yada'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Owulidde omwaziinyi atandise okukooka, mambi esaze, okutta ekyombo, girasi y'amata, okutta girasi ya juice, okutta girasi y'amazzi, olina entende z'omu ngalo, olina ekyokulya kyo, whatever it is ky'oba osazeewo okulya, fala yada'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu, tokiteeka eri okutuusa ng'omaze okumala ekyetaago kyo ky'okiyinamu. Kuba ekibadde kikwasiza entende zino, ekikwasiza girasi y'amata eno, ekikwasiza kyonna ky'oba okutta ekyokulya, olina obwetaavu mu kyo, olina ensonga lwaki ogenda kukirya. N'olwekyo tokiteeka eri, sooka okirye, then ogende mu maaso n'okusaana. Mujjukira bulungi twalaba hadisi yaffe ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nga Kataada yanyumya ng'ajja ku Anas ng'agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa Zaid ibn Thabit tasakhala falamma faraga min suhurihima qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila as-salati fa salla. Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ne Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu nga bali addaaku, olwama olukuli addaaku, Nabbi sasa n'asituka ne bagenda eri esswala n'asaala. Kati ono ambuuza, kam kana baina faragihima min suhurihima wa dukhulihima fi ssola, why kiseera ki kyaliwo wakati awo, wakati wa okumaliriza okulya kwabwe, okulya ddaaku waabwe ono, n'okugenda okuyingira mu ssola. Ono n'amugamba nti kadhiru ma yaqra'u ar-rajulu 50 aya, ekiseera omusajja omusomi asoma average speed kyasomeramu aya 50. Netugamba nti abantu bangi besembesa nnyo hadisi eyo okulekayo ekiseera mbu to be on safe side. Twala bigambo bya Ibn Hajar al-Asqalani egamba nti abantu batandise okuzuulamu ddiini balekayo eddakiika 2 malamba mbu to be on safe side. Subhanallah. Abantu bangi besembesa hadisi eyo nga bagamba nti olina okulekayo ekiseera. Kati Sheikh Albani rahimahullah, hadisi ya Abu Hurayra eyo
gitulabye waggulu wali idha sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Hadisi eyo etulagira ddala bulungi nti omuntu okkirizibwa bulungi nnyo okulya ddaakuwo mpaka mu kaseera kali ak'omwazinyi okwaziina, hatta omala na kumaliriza kyakulya kyo kino wadde omwazinyi akoze ki atandise okwaziina. Naye ate bw'owulira hadisi ng'eno togamba nti ngenda kumala kulya muwumbo gwa mmere. Nedda, common sense prevails. Sheikh Albani hadisi ya Abu Hurairah eyo yajiwa enamba 1394 mu silsila sahiha volume eyokusatu page 381. Abu Hurairah radiyallahu anhu natugamba hadisi endala ani nabii sallallahu alaihi wasallama mithlahu, hadisi ngeyo wazada fihi, yayongerezaako ebigambo ebisukka kubiri nti wakana almuadhdhinu yuadhdhinu idha bazaga alfajru, nti omwazinyi nno mu biseera bino nabbi sallallahu alaihi wasallam byayogereramu hadisi eno oba ebigambo bino. Omwazinyi yayazinanga idha bazaga alfajru, nga mambya emaze kusala. Kati Sheikh yamala okuleeta hadisi eyo yagenda maaso n'okuginnyonnyola, sibye tugenda okugendamu ebigambo byannyonnyola, wabula yaleeta athari kuva ku basahaba ne ahadisi nga ziraga obukakafu bw'ensonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama gyayogeddeko. Amakulu nti mu hadisi eri ya Anasi ekyo ekitegeerwamu abantu abamu abatuuka okugamba nti olina okulekawo ekiseera ng'ekyo ekisomerwamu aya za 50 amakulu dakika nga 2, si kituufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omwazinyi bw'oba muwulidde nga yazina ng'olina ekyombo kyo mu mukono tokiteeke ebbali hatta yaqdiya hajatahu minhu, okutuusa ng'omaze okumala ekyetaago kyo kyoyina mu kyombo kino. Mu hadisi Sheikh Albani rahimahullah yaleeta okwongera okunyweza ensonga eno esooka eva ku Abi Umama radiyallahu anhu, agamba nti uqimati as-salah wal ina'u fi yadi Umar. Essola nno yayimirirawo, essola ku mwazinyi yayaziina nga Umaru bun al-Khattabi radiyallahu anhu ayina ekyombo mu ngalo. Qala ashrabaha ya Rasulallah, yalina nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza nti owaye mubaka wa Allah, nywa ekyokunywa kyange kino? Qala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu nti naam. Fasharibaha, Umaru naye n'anywa. Nga bakoze ki? Bazinye. Hadisi eyokubiri ani Abi Zubair qala sa'altu Jabiran radiyallahu anhu ani ar-rajuli yuridu as-siyama wal ina'u ala yadihi liyashraba minhu fayasma'u an-nidaa. Hulira yabuuza Jabir radiyallahu anhu, ono sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, bambuuza ku musajja yuridu siyama, omusajja ono yaleese nniya agenda kusiiba, wal ina'u ala yadihi liyashraba minhu, ayina ekyombo mu mukono ali mu kulya ddaakuwe. Fayasma'u nidaa, n'awulira omwazinyi akola atya?
qala Jabiru kyava muddamu n'amugamba kunna nuhaddithu fenno tunyumiza ddala twayogeranga nga tugamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba liyashrab ti omuntu ono akole ki anywe ekyokunywa kye jukira hadisi eri waggulu gitulabye Umar ibn al-Khattab abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallama namugamba akole ki anywe ezo sibbiri zonna ziwagira ki ziwagira nsonga eri eyokusatu an Bilal radiyallahu anhu ono Bilal tummanyi muadhdhinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mwazinyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallama qala agamba nti ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama udhinuhu bis-salah wa huwa yuridu siyama najja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama musabe permission njazine nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ayagala okusiiba yalina niye y'okusiiba Bilali bwajja namugamba nti ya Rasulullah olowooza ebiseera by'essolati bituuse nabbi sallallahu alaihi wasallama yakola ki fadaa biina'in fashariba n'atumya ekyombo n'anywa ekyokunywa ekyalimu thumma nawalani fasharibtu bwe yamala okunywa nange nampa nange nenenywera thumma kharaja ila salati oluvannyuma ne batambula ne bagenda okuyimirizaawo essola ono Bilali azza okugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti waayi mukama wange essola neetuuse nabbi sasama n'atumya ekyokulya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atumya ekyokunywa n'anywa nono Bilali n'amuwa naye n'anywa yakusatu eyokuna zino zonna Sheikh Albani yazisengeka mu silsila sahiha n'alaga n'obutuufu bwazo ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala ono Anas ibn Malik tummanyi omuweereza wa nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba unzuru man fil masjidi fad'uhu agamba ono Anasi nti tunula mu muzikiti olabe tunula mu masjidi olabe yenna aliyo omuyite fadakhaltu yani al masjid Anas ibn Malik agamba nti nenyingira mu masjidi jukira ono yali muweereza wa nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nenyingira mu masjidi fa idha Abu Bakr wa Umar nasangayo Abu Bakari Siddiq ne Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhuma fada'awtuhuma nimbayita ombaka abayita mujje fa ataituhu bi shay'in kyenva muletera something nemuletera kyennamuletera fa wada'tuhu bayna yadayhi namuletera ekyokulya oba ebyokulya nembi mukwasa fa akala nalya wa akalu nabo n'abawa ne balya thumma kharaju oluvannyuma ne bafuluma ne bagenda fasalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallama salatul ghadati ne bafuluma ne bagenda ne bayingira mu masjidi amakulu baali mu nyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bagenda mu masjidi nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abasaaza essola y'okumakya essola ya fajiri ndowooza olaba waliwo gaapu kyabo waliwo gaapu ki tewali eyokutaano ani ibn Umar radiyallahu anhuma qala ono Abdallah ibn Umar tummanyi mukoddomi wa nabbi sallallahu alaihi wasallama mwanyina wa Hafsa mchala wa nabbi sallallahu alaihi wasallama yabeera mwana wa Umar
بن الخطاب رضي الله عنه ونحفصة رضي الله عنها أبيدا مولوى عمر أقامت كان ألقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونألقمة يلي من يوم والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ونوسجب عفنا إتينجلا imagine oli mugenyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam oli uwe mu nyumba ye Allah akbar oli mu nyumba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam akugabula fajaa Bilal radiyallahu anhu libatediribu sane zileta Bilali tumumanyo no mulimu gwe gwa kutegeza mbaka ekisera kituuse ssebo ekyokusaala fajaa Bilal radiyallahu anhu yu'dhinuhu bis-salat azze kufuna permission wa mukama we ntisebe kisera kituuse faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava mugamba nti ruwaidan ya Bilal ulira ruwaidan ya Bilal slowly muganda wange Bilal mpola mpola lwaki amugamba bwatyo anti yatasaharu Alqama lindako katono munange Alqama akyali addakuwe Alqama akyali addakuwe qala wa huwa yatasaharu bira'sin olabi nabbi sasa magamba Bilal nti lindako katono omusajja ono akyali addakuwe kamumalirize olyoko yazine tusale subhanallah yomukaga an Hibban ibn al-Harith قال تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه توالي الداكو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فلغنا من السحور بتواملirizo kulya ddaku wafono amada almuadhdhina fa aqama as-salah ali kwekulagira omwazinyi eswala yimirirewo olwali okumala nalagira omwazinyi nti waye tuyimirizewo eswala olabye sheke yakunganya ahadithi ezo ne athari ezo okwongera okulaga nti dala kituufu nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyagamba mu hadisi ya Abu Hurayra yo waggulu nabbi sasa yagamba nti idha sami'a ahadukum an-nidaa wal inaa'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu oyo yenna abeera awulidde okwazina ng'ayina ekyombo mu mukono gwe tokisuula eri nti binsaze omwazinyi wuya yazinye nedda sooka omalirize sooka onywe ekyokunywakyo okimalirize sooka onywe ekyokulyakyo okimalirize nabagamba nti nawulira omwalimu omu asomesa ku Huda TV dokituru subhanallah nalabira ddala n'amaaso gange ka video nempulira n'amatu gange nalina Makka ku Kaaba olina jja n'akanteerako twali twamula bwe tutuyingira nentuula nenewunya omwalimu ono ng'agamba nti bw'obeera n'ekyokulya mu kamwa ne baaziina kiwande. That is contradicting the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ate tukimanyi bulungi nti ono omusajja mutabani wa Abdallah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Taina kyayogera ng'akijja kukwagala kwe. Allahu azza wa jalla bw'ati bw'agamba tayogera ng'ajja kukwagala kwe wabula bubaka obuvudde eri Allahu azza wa jalla. Nolwekyo yatugamba ebigambo bino. Nolwekyo muduwa Allah mulungi omukkiriza leka kwefiiriza mpeera za ddaaku
olw'okuba olaba nti ebuli dakika 15 nedda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam omulabi ye kennyini ne basahaba abakulu ab'amaanyi Abubakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Bilal ibn Rabah, Alqama naye kwali. Ebigambo bya Jabir tubiwulidde. Enkola ya Ali ibn Abi Talib nayo tugirabye. Kiki ekirala ky'oba okyayagala? N'olwekyo mudu wa Allah omulungi omukkiriza, embeera nnyingi especially abantu abakolera ku timetables. Abantu abakolera ku timetables nkuba nnyo omulange nkya n'eggulo nti tokolera ku timetable okujjako nga ogyekakasa. Okujjako nga ogyekakasa. Nabo wano ebyokulabirako nimba kusomera timetables za mirundi ebiri mu mizikiti egy'enjawulo, ng'emizikiti egyo giri 2 miles apart. Giri 2 miles apart. Ogumu nvugirawo eddakiika 5, omulala nvugirawo eddakiika 7 oba 8. Naye nga ogumu gugamba abantu balekerawo okulya ku saa 7 n'eddakiika 4. Allahu akbar. Wuliriza. N'olwekyo mudu wa Allah omulungi omukkiriza, oyo yenna ayagala obulungi n'essanyu kugoberera Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. You can never go wrong. You can never go wrong. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'u ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajid. Tamassaku biha. Addu 'alayha bin nawajid. Weekwate ku nkola yange ne ku nkola y'abo abagenda okunzira mu bigere oluvannyuma lwange, abaalungamizibwa al-mahdiyyin, abaalungamizibwa. Tamassaku biha, gyekwateko nnyo enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwe muli okuwona. Tamassaku biha, gyekwateko. Addu 'alayha bin nawajid. Girumiseeko magego. Omanye amagego gano ge galuma ne ganyweza. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyakugamba, sunna zange, enkola yange girumiseeko magego, ogyekwateko, tokkiriza oyo yenna akujja ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo yenna yawukana ku ekyo aba azuula mu ddiini. Nga bwe walaba ebigambo bye twalaba ebya Ibn Hajari al-Asqalani rahimahullah ng'atulaga, naye jjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Oyo yenna agunjaawo ekintu kyonna mu nsonga yaffe eno nga si kyamu, kimuddizibwa. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Oyo yenna akola ekintu nga tekiriko ndagiro okuva ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ali mu nzembo nga bwendaba. Ebyobusiraamu tebiriimu nze nga bwendaba, bwino. N'olwekyo man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Oyo yenna akola ekintu nga tekiriko ndagiro kuva gye tuli, amakulu kuva eri mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, fahuwa raddu, kimuddizibwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Baddu ba Allah bulungi bakkiriza ebyo byebyo Allahu azza wa jalla byatusobozesezza okubanga tutunuulira ku nsonga ekwatagana n'obulungi obuli mu kulya as-sahur. Twalaba okulya sahur baraka, mulimu omukisa. Nabbi sasa n'atulaga enjawulo eriwo wakati waffe ne bannannyini kitabo. Kulya sahur, kulya daaku, yenjawulo eriwo wakati waffe n'abantu abo bannannyini kuweebwa kitabo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okulya daaku. As-sahuru kulluhu baraka. Okulya daaku kyonna ky'oba olidde mu biseera ebisembayo, subhanallah, baraka. Fala tad'uhu, temulekangayo okulya daaku. Walaw an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, ne bwe kuba kunywayo lubatu lw'amazzi, ne bwe kuba kunywayo lubatu lw'amazzi. Jjukira fa inna Allaha wa malaikatihi yusalluna ala almutasahhirina. Allahu azza wa jalla
asobola okusaasira kwe n'emirembe gye n'emikisa gye ku bantu abalya ddaaku mu kiseera kye kimu ne bamalayika be nga bamulaajanira, ya rabbi saasira omuddu ono ali mu kulya ddaaku. Allahu akbar. Ulira tosubwanga okulya entende ku ddaaku. Ni'ma sahuru almu'min attamuru. Ekyengera omuddu omukkiriza kyayina ng'alya ddaaku zentende. N'olwekyo omuddu wa Allah omulungi omukkiriza okulya ddaaku kiri mu sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Si kyampaka naye obulungi obukirimu buyitirivu, n'olwekyo tosubwa. Panjagira Allahu azza wa jalla atteeke mu abo abanaalulunkana ennyo okubanga twekwata ku nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muwanjagira asonyiwe ebyo n'ebitusobyeko mu mwezi guno gwa Ramadhaani. Muwanjagira atukuume atusobose okumalako omwezi guno gwa Ramadhaani nga tuli balamu. Subhanallah. Abo batutte mu ffe mwannyinaffe hidaya n'abalala be tutamanyi nga babadde bakkiriza, tumuwanjagira abasonyiwe ebyabasobako. Subhanallah. Abagaziirize ennyumba empya zibagenzeemu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad ibn Abdillah ya nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.